Mr. Soze kibozibozi. Anti gwa kibuuzibuuzi. Hello Mr. Sozi ne Sozi Mo family. Bane mukama abampeera omukisa. Abasiraamu salamu alaikum. Simanyi bwe bakimalayo. Ab'eddiini endala ngaffe balokule bakatuliki baprotestanti ba Seventh Day abakkiriza bwenna abakkiriza mu Kristo Yesu mukama yeebazibwe. Bannaye mukama abampeera omukisa mwebale kuwuliriza mutuzzamu amaanyi abatuweereza ebibooziboozi abatuterako love stories bannange bannaye mutukuumye nze ndi mupya era simanyi nti mmanyi n'okwogera ogumundi gwange ogusoose njagala okuwayo ekibooziboozi kyange olw'abasisita abamu ababaddeko bannaye ne balokodinga ebibooziboozi ebinkwatiraku ddala wiiki ng'emu emabega bonna abadde bawa ebibooziboozi ebya wiidi ebyenjaga naki bane nawudde nga bankwatako nga yenze mwennyini ngamba lwaki nange sikikola nefuna ekinyegenyege natandika okuwuliriza wano nga ntandise okuwummula saali muluwummula naye ffe kati tukiyita nga buno gamba mutascap velof lutabuse nga bweno bw'ozaala aba bw'ofuna olubuto owummula kati ate nze kati bwenkolera bakwera ddala okuwummula nga buli kitongole kya gavumenti bwe watyo kati okuwummula kuba kungi mbadde waka emyezi 9 n'emyezi 9 okubeera awaka nga tolina kyokola kwegamba weebowa toli bubi naye nga weebowa tolina kyokola naye nga olina okubeera waka because it's the law ngamba ndi awo nzunga asigwa ku Sozi Mo nagwa ku kiboozi nagwa ku story nagenda okulaba story nga mpuliriza story banawe nawuza story nengenda nengenda ku YouTube okwo kwenyini kwe nagiwulira nefokasinga nenkunoonya nenkulaba nentandika okuwuliriza bannaye I became addicted nga siina kyenkola ne bwe ngenda mu buliri nenneebaka obutulo nempulira nga tugenda kusooka kujja nteekamu my earbuds nenteekako Sozi Mo oba kibooziboozi oba kiki any of an old story from you eri ku YouTube nempitirayo naye nga waakiri naye nga mpuliriza nempitirayo nenneebaka ati kangende ku kibooziboozi kubanga ekibooziboozi bagamba kiba kya ddakiika 10 you don't have to exceed oba nazimalako sipanya I'm extremely excited at the same time ate my first time ate kyensaba banaye Sozi Mo change my voice kubanga saatiyagadde bantu kuntegeera mu butuufu yes abamu bajja kuntegeera naye bajja kuba maybe bamunda ate si bangi naye nkwegayidde please change my voice olwatuuka gamba lutuwe maada bawange we are married by the way if we come into 10 years almost now we are 9 years married tulina abaana babiri my first born is 7 years old my second born is recent he's just going to be 6 months okubanya nga twatwala space so twetegereze nabye twagala I'm almost looking at the 4th floor in 4 years now we are happy and everything is okay ebyo kambiveeko ngende ku kibooziboozi eddakiika tezinnagwayo basista abawa ku kibooziboozi kyenjaga wiidi biki bannange mwali mwogera ku nze mwennyini kati ng'olwatuuka nga boluganda otulabira bw'oba ogamba mukwano gwa bba wange ng'agenda ajja wano kale baali batera okwefuuyirafuuyiramu biki biki naye lwakwabbange yabirekerawo yabivaako nze n'omunsi gye mbeera just ajja kwogera I live in Europe naye mu nsi gye mbeeramu that is easy we have coffee shops tuziyita coffee shops osobola n'okugula ebyo ebintu toyasaamanga n'ogenda n'ogamba it's a coffee shop n'olowooza ogenda kugula kaawa zimu coffee shops siwe zibeera coffee shops eno baziyita cafe banogera mu cafe bakafe oba biki naye tolaba coffee shop n'ogenda n'olowooza nti ogenda kunywayo kaawa kati it's normal here on a certain percentage that you should have ekyo kiri okay omuntu osobola okuhavinga something with you simple n'onywanga sigala naye lwakuba bange yabivaako betakyabikola naye in the other days lumunga mukwano gwa jano olweggulo every Saturday they come they play darts they play chess bakwegamba obulamu nebeeramu ne vibe nga tuli wano
kati olumu ku olwo Charlie yajja ne bwe bayita bu space cookies eno tuziyita space cookies nze golaba saagala biwoomerera nze ne fanta ebyo koola sibinywa nze nywa lemoni nywa niimu nywa bintu bikaayira naye ebyo ebintu ebiwoomerera sibyagala ne keeke ebyo bichocolate ne chocolate. I'm not a fan of chocolate just because it's sweet to me. Mukwano nga Charlie ajja ne bu space cakes agamba bo keeke bo babulyanga it's like a snack era nga bolaba bu keeke nga bolaba bu half cookies nga bambuulira nga bangamba buno bulimu bino kunze naye olwaleero njagala ngezeeko ndabe muwulira mutya mubeera basanyufu muli mutya kiringa bwonywa omwenge nga bwonywayo akagiraasi ka bbiya oba nga bwonywayo akacupa ka bbiya oba akagiraasi ka wayini abangamba obeera musanyufu kugamba tubeera nga bo tebabuukako tewali basigala nomo era buli kimu just mubeera mu vibe nnungi ne musanyuka naye nga tewali kikyukako nti omuntu akyuse kunze lwaki nange sirya ku keeke ne baŋŋamba lya kakeeke aka kamu babaliwo keeke 10 sigenda kwerabira bwe bwali 12 oba 24 bwali 24 kuba bwali in 2 packets 12 balya bukeeke bwabwe wano webazanya datsi nyaki eki nze nga ndya kakeeke akasooka ngamba it's a normal cake, it's a normal cookie, in fact they are cookies ngamba it's a normal cookie nga ndya ka cookie kabeera ng'obuntu babukolera muli ndya ka cookie nga toola ka cookie ak'okubiri nga tebandaba nga ngamba bano bakyali bategeeza ki ndya ka cookie ak'okubiri naye nga ngamba just lyako kamu nze nga nziba ka cookie ak'okubiri nako nga nkalya nagenda okuwulira nga bamutefu mpulira bulungi neyongedde essanyu ndi musanyufu nga sitwata ka cookie ak'okusatu nga sikalya nga ndeka cookie ak'okusatu nali nakamalawo ka cookie ak'okusatu nga mpulira essanyu lineyongedde nga ndi musanyufu ne bwe ntunula butunuzimu nti mu nju yange nga ndi musanyufu ne bwe mba tunudde ku mmeeza nga ndi musanyufu nga nseka ne bwe ntunuulira ekiki nga nseka kugamba nga ndi musanyufu tandika okwekoonako naye bubamanyi nalidde kamukunge neekatankidde busatu munaye nga tandika okusanyuka nga mpulira ensi yonna nnungi tudde mu ntebe tv kweri bazanya wali ebizannyo byabwe ensi nnungi nga mpulira ndi musanyufu kati ngenda okuwulira amagulu nga ninga ali ku springi nga bwomanya spring bed nga mpulira ninga ali ku springi nga mpulira essanyu kati bwe nnyimuka neetambula bwe nti nga mpulira ninga abuukirabuukira bwe nti ku kitanda ndi musanyufu olinga abuuka mu bbanga naye nga ndi musanyufu nga nseka naye ntegeera oba otegeera buli kimu naye nga just can't control yourself nga mpulira ndi musanyufu nengenda ne mutoyi nenfuka nenkomawo naye nga ndi musanyufu amagulu gonna nengagolola nendaba ebigere nga ndi musanyufu batandise okuntunuulira kati nagenda okuwulira amagulu agabadde gempulira nga ali ku spring nga masanyufu mpulira katandise okuzitowa konze sigenda kukolera wano obuntuntu omugezi yambuka mu kisenge kyogende webake go in the bedroom and get some sleep nengamba saagala kugwa ku madaala nnya obuliri ng'okyawulira ebigere ng'ogenda waggulu nagenda okupulira nga ebigere bitandise okunzitowa nga bwensitula bwe nti ekigere mpulira nga gwe basibyeko kilo 10 ku buli kigere naye nga siri mulwadde era siwa nti njagala kusima nga nkyali musanyufu naye nga mpulira ebigere sibiwulira bagamba bizitowa mbiwulira naye bizitowa nalinnya amadaala nga seewunya nga ninga sika kilo 10 ku buli mugulu nga nninnya kati bwe ntuuka waggulu ngenda okulaba ninga era awanvuwa ekitanda ndaba kiwanvu bwe gaba sibitegeera naye nga nina bitraumas bye nafunako edda munda munze naye I never really faced my demons. I have those demons with me deep inside, but I never got any therapy or any consolation. Bawanga ngamba bulijjo because when I have something that disturbs me so much, angamba face your troubles, face your demons, but I haven't faced my demons to reality until now. They don't bother me. I feel that they don't bother me. Tesibiwulira nti nno biina kye binkolako nenga bwe mba nfunye ekintu ekintraumatizing ennyo munda munze ebintu biri bizukuka nendaba nga bikomawo ne bitandika okuntokyaringa oba ekintu ekyo ekyantukako kikomawo ne kitandika okuntokyaringa si bintu kyali kintu kati munnaye
nga ngenda mu buliri ngenda okulaba ekisenge kitandise okwetolola naye maze okulinnya bulungi obuliri obuliri bwali buwanvu nange nanye obuliri nga buwanvu naye namala ne mbutuukako nembikula naye nga mbikula mpolampola bwe mbikula mpolampola nsobola okulaba obuliri nendaba nti mbikudde eddoveti ngenda kati kwebikka neebikka naye ngenda okulaba bwe nzibukula bwe nti amaaso ekisenge kyetoloola buli kimu kyonna kyetoloola ntandika okulaba amaloboozi kati ate tewayita kiseera kiwanvu ngenda okulaba nga my husband yazze nga ngamba oli bulungi kati ate bwe yantunulako ngenda okulaba amaaso ge galinga agavaamu bwe gaddamu ngaaga katuni wali olabeko katuni zino ezivaamu amaaso nga something wrong happened amaaso ne gagunukayo ne gaddamu dda bwe nali mulaba ngenda okulaba buli lwayogera nange omumwa guwanvuwa ngenda okulaba nga bw'aba nsemberera ndaba nga baali atyaba biki netandika omutya natandika okwasama kyentegeeza okwasama n'okuleekaana nga mugamba tonkwatako nga mulaba ng'omutemu mulaba ng'omuntu agenda okunzita mulaba ng'omuntu atudde mu kasonda naye nga ngamba kakkana ye kye yali aŋŋamba kakkana ebigambo mbiwulira ntegeera naye bwe ntunula omuntu bwe nti mu feesi simutegeera ndabanga oba ekiki nga yenna yeefudde nanaye mukama katonda era wanaye temwegomba nga gezaako bintu byemba temumanyi ndabanga ebintu ebyetoloola ndaba feesi erinfu nengamba ono si ebba wange ono si bba wange wavudde wa netandika omugamba ebintu nemugamba sikumanyi ovudde wa bba wange aluwa nemugamba bba wange omusse ngenda kukwata akambe in our bedroom. I don't know, but we mostly sleep with some kind of protection. Don't have to be quick or buy something that you would have in case something goes wrong. It's a safe country, yes. Tomanya, I learned that from him also. Nangamba singa that he told me that in the morning. Singa wali osoze kusaidia nga jentekako that thing wali ogenda kunzita. Nangamba kaka naawe bakezibiriza naye nga saagala kwebaka bwe neebaka omutima gungamba ngenda kufa omutima nga gunkuba omutima gunkuba naye nga buli kimu nali nkitegeera naye nga I couldn't control myself nga nsobolako controllinga ate ekyokulala nga ndaba afaanana muntu mulala nemugamba omwana wange gyali mu buliri kangende ndaba omwana wange oba gyali mu buliri oba ono omusajja mukole ntya oba kino ekintu kikole tya nga I don't see his face nga ndaba muntu mulala nga ndaba mu kintu ekiri awo kwegamba ensi nenfuukira nendowooza nti namala ekiro kiramba nga mutawaanya kati nagenda omubuuza kumakya yangamba mbu all of a sudden I fell asleep mbu nebaka in fact I slept nazuuka kumakya naseka n'okuseka naye in that process yangamba ekiseera kyatuka nendaba how that made you siriddamu era saagaluddemu toliddamu era tetuliddamu olabye side effect ekubeerako ngo abamu babeera basanyufu abalala beebaka nze nafuna nightmares nze kyammaking okufuna nightmares in the beginning it was okay naye in the end kyampa nightmares abalala they feel good they feel happy they are okay so tokiddamu ekyo obeera omanyi nti kigaanye kati bannange mwegenderezenga nga mwagala okumanya n'okutegeera okusingawo bagamba curiosity kills the cat okwagala ennyo okumanya kukusuula mu mbi kukusuula mu mbi nze kwansuula mu mbi lwakuba nti nali waka wange nga watya nga kikkubidde gy'otamanyi kuba oyagala ennyo okumanya n'okutegeera kugamba weefuula omumanyi ati bannange mwegenderezenga kumakya naŋŋamba mbu kyammalako like 30 to 40 minutes mbu nenneebaka naye nze nawulira nga ndowooza I was there for a whole night nayangamba mbu neebaka otulo ekyo ekyamala okugwawo I just fell asleep nangamba weebake kakkana nagenda okulaba nga nangamba kakkana sina kyengenda kukola nze gwolaba ntunuulya naye nga negwe ntunuulya mulaba nga ndabanga omubi ndaba muntu mulala ndabamu kintu kirala naye yali yeye mwennyini nangamba weebake katugalamira kati agenda okulaba nga ntabuka nnyo mbuye naava ku buliri n'abanga mbika nangamba kale kaŋŋende naye nga ndaba nti agenda awo we nneebakira bwe nava bwe nti wansi ne nneebaka mu buliri n'okwebikoba seebika naye yagamba nneebaka paka obudde bwe bwakya nga sizeemu nangamba bannaaye gwazuukuza ku makya thank goodness it was a weekend nga ffenna tetugenda kukola and it was my free weekend also that the next day I don't have to work kubanga sometimes I work on the weekend in my sector nze gyenkola if I always have to work one weekend one kukola one weekend
bully every 14 days, 1 week. If I don't work this week, next week I have to work weekend. Kati thank goodness teyali weekend gyengenda kukola neyambula ebyaliwo naye nga byonna mbijjukira. Kati bannaye mwegendereze nze I tested the wheat nendaba embi nendaba gye yantuusa. Mwegendereze bannaye ebintu ebimu si birungi tubikola naye nga Mr. Sozi nsonyiwa nayise dda mu minutes. I think I'm in 20 minutes now. Leka nve nako Mukama Katonda. It's past 10 minutes naye simanyi nakumanya ojja kitemaatema gojjemu olabe byolaba. It is my first time naye gojja kulaba byolaba. Ne Mukama abampeera omukisa. Thank you so much for this channel.